Wiki kati ziri bbiri buky'omukulembeze w'eggwanga assa omukono ku tteeka erya mobile money n'ekigendererwa eky'okukendeeza omusolo okuva ku kitundu kimu ku buli 100 okudda ku butundu 5 ku buli 100. Wabula n'okutuusa kati kampuni ez'amasimu zikyagenda maaso n'okujja omusolo ogw'ekitundu kimu ku buli 100 ku bannansi, ekyaviiriddeko omubaka wa Nakaseke South Ssemakula Lutamaguzi olunaku lw'eggulo okwekubira endulu eri Paalamenti nga yeebuuza ekiremesezza etteeka okukola. A matter of national importance regarding to excise duty amendment tax, which was assented to last month by the President. But I'm wondering, such issue which is affecting the majority of Ugandans, why is it taking time to gazette that law? So can the Minister of Finance come and explain to us his arrangements to enforce the Excise Duty Amendment Act? Olwaliro Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati ategeezza Paalamenti ng'etteeka lino bwe ligenda okuteekebwa mu kyapa oba gazeti olunaku lw'enkya olwo n'omusolo gukendezebwa embagirawo. The bill was passed by this House, presented to the President. The President assented to the bill within the period as indicated in the Constitution, and the law will be gazetted tomorrow, and then the effectiveness of the bill, of the law, will start tomorrow. Wabula ababaka bamutadde ku nningannyonnyola oba bannayuganda abagibwako omusolo nga bateeka ensimbi ku masimu gaabwe banaayirirwa ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yali asuubizza. Naye ne ssente tubuuza ze bajje ku bannayuganda billions of money okuva mu mwezi gw'omukaaga kuba kati almost emyezi giringa 5 n'ekitundu. Are they going to compensate? Are they going to refund? Wabula Bahati ategeezza nti kino tekijja kusoboka. When it's gazetted, it will be 0.5% on withdrawals only, which will be tomorrow. The question of refund does not apply in this case. Guno omusolo si gwa mwavu, si gwa buli muntu muna Uganda yenna. So ffenna tubadde mu buzibu, tubadde ffenna tuli bubi. Omuntu afune ku buweerero waddeko naye nga tulina okulaba nti wali kulwa. President ye omukono yaguteekako dda kuteeka naye ate tetumanyi lwaki ebbanga lino lyonna Ministry eya Finance ebadde ekyakyajinga 1%. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.